If somebody needs power, no bato ina kitebe nja kujewo. Bwe kulaba ngebya power tobiriko muri kuwa kansala bwe mulwanira ticket ono banamwa ticket ono tebagimuwe. That crap sagala gasi yoyo namukowa. Nabera mu dependence tobudde bungi saga kudamu kutabudde. Mu opposition tulina obusajja n'obukyala bwagala bufo butono. Sandi ingide mu politics ngana limanyi tetujja kutwala government opposition enebanga bweri kati. Opposition yakati eri etya. Linda bakabiri abiri mukaga kagwenja kuwulira nga bweri. Chaika. Chadde mabege myaka aga. Honorable, lwaki tubawa amagezi ne beegatta ku kibiina kati ekirina omuzinzi? Kiriwa? National Unity Platform. Kyagulanyi talina capacity efuga abasajja be Katonga wadde ababiri. Yenze Haji Arun omusomi w'edduwa asangibwe Bulumagi ku luguudo lw'Ejjinja nkola ku bintu ebyenjawulo ng'emuli endwadde zitawaanya abantu aba bulijjo nkola ku abo bonna abalina ebizibu mu mukwano bw'oba olina ebizibu mu mukwano jangu gyendi neeyonera nsobole okumalira ensonga nkola ku mikisa egy'emirimu nkola ku abo abaagala okugenda ebweru buntu ng'okozesebwa amajiini okozesebwa saitwani ebyo byonna mbikolako osobola okukozesa ennamba z'olaba ku screen Tonyezawo 3 Radio 4 ensonsuzi eddakiika 25 zokka ezaakalira ku ssaawa 3 ez'okumakya g'olunaku olwaleero nga bulijjo 1-on-1 buli lwakusatu. Honorable Mubaraka Munyagwa Mugati gwa Bata mwali mu nnyumba. Honorable wangi taata ate munaye olinda bide okubooza ku bawuliza ba Radio 4 nsanyusa okulaba meya to be sebo ne yanziza ekyo tayagala nnyo okukijjayo abatuwuliriza n'abatulaba mbalamusiza eso njagala okusooka okuyozaayoza bannanga abawagizi bannanga aba Arsenal mukulike muyogeyoge twawangudde Rio United nga mukulu Samola bwe yakitadde eggulo twakubye abantu bangi twawangudde Madrid tuwangula Man United twagwa buli omu yanyiize Arsenal yanyiiziza ensi yonna naye tetwali tulina kyakubakolera. It is the best team in Europe wetwogerera kati toyinza giwona njozayoza bannanga aba Arsenal mpozi nzikiriza ntuuse n'okusaasira kwange eri ab'eŋŋanda owa poliisi ayattibwa eyibanda Sulaiman family ebambiri Kyemongesi family yetu gisaasira n'okubiriza abantu baffe ku nsonga eyo mukulu meya nti abantu baffe bayiga okwawula ani akunyigiriza n'ani atakunyigiriza. Ekisooka nnenya nnyo ab'amakomera bagufudde muze abasibe kati bafiira mu makomera ga prisons ekyeyonoonere. Omusajja alidde emmere olubuto agambye lumuluma ennyabwike prison y'ennyabwike ngimanyi. Ogimanyi? Yes. Okuvaawo n'ennyabwike wennyini waliwo bova ennyabwike ku prison waliwo eddwaliro awo erya Government Health Center for kyebasigazisa omuntu mu kkomera agamba siri bulungi. Musajja alidde emmere olubuto lumuluma emmere yavaawo eyo gye yali olubuto ne lumuluma. So family yali aggrieved yafuna okunyigiza nti omuntu waabwe yafiira mu kkomera. Naye aba family abantu baffe mbakubiriza never transfer anger. Mu psychology tulina kye tuyita displacement of anger. Mubeere ewaka omukyala na omwami nanyiza omukyala oba namukubako oluyi. Omukyala mu busungu olwokuba tasobola kuddiza mwami omukyala nakuba omwana obusungu nabuzza ku mwana. Omwana olwokuba tasobola kuddiza maama we omwana nakuba embwa n'omwana obusungu nabuzza ku mbwa. Yes. Omwana olwokuba embwa tasobola kuddiza mwana nayo neeruma kapa bannange. Kapa olwokuba tasobola kuddiza mbwa naye neeruma emmese nefubutula emmese. Emmese olwokuba tezisobola nazo kuddiza kapa nezirya kasooli mu kyaji naggwamu. That is displacement of anger. Bwe busungu. Yes, kikyabaddewo nti abantu omuntu waabwe yafiiridde mu prison ate b'obusungu babuzza ku poliisi abadde mu uniform ne bamutta. Kyabadde kinakuwaza nnyo okutta omupoliisi abadde akuuma emirembe ku mukolo omupoliisi owa bulijjo atalina buzibu. Yes, so ebingi birina okuwuzibwa ne OC station yeetaaga okunnyonnyola lwaki ya deploying omupoliisi omu mu bantu abali abanyiivu bwe batyo emundu emu n'ogideployinga.
so echo kyanako ekirala kyenjagala police enonyereze eveyo nacho nzikiza leero kubanga waliwo ebinyamiza bingi waliwo omwana ono gwe bagamba yafiiridde yavudde kalina n'agwa wansi n'afa police tubasaba guno mugunonyereze paka ku aid guno mugunonyereze paka ku nkomerero yagwe very 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 beautiful innocent soul mulabye ku mawulire n'empulira asaga na gatunulako whoever killed that younger boy should be brought to book police tugisaba this time round guno tugunonyereze paka ku ntobo yagwo so njagala ekisembayo ye honorable banaye tubakubiriza tukimanyi temusobola kuva ku mwenge it's your right okunywa omwenge kasitoba oweze emyaka 18 dembe lyo absolutely sinako buzibu naye waliwo ekino ekiyiso kye nalabye ekya green kye bakuba abawala mu kamwa wakirabyeko nakirabyeko kyakuba abawala bano ebyo mbireke kiyiso kya kiragala bakikuba omuwala mu kamwa n'omulaba nga amize omusumaali abawala ebyo mbireke munywe walagi munywe tonto munywe amalwa banywa amalwa bye bategeera n'ebintu bye mutategeera abachina batadde ebintu bingi nnyo ku market bagenda kutta abantu bibamalewo okamala abachina buli kintu kyonna ekirimu ssente bakikozeemu bakicupudde bakirongoosezaamu zino zowulira ze bayita whisks wine zeze zibakuba ne bavaako abachina bazikoze mu in a synthetic manner kati ekyekiyiso kye bakuba mu kamwa ate nenkubira ne gavumenti omulanga mutya abantu nga bakuba ebiyisa ebyo mukama ne musirika busirisi juzi twakafiira omwana yali omuto yafiira mu bbaala waneeno yes so please muleke kutaka okunonyereza bimutamanyi omulala ino omuwala asekerera amenyereketa bamuleetedde ekiyiso ne bakimukuba mukamwa biki bibakuba mukamwa so banaye mbasaba munywe emyenge gye mutegeera mwanywanga wala jona yavanga ekasese what happened simanyi batakyavaayo edda waliyo omwenge eyo mu byalo baguyitanga mwenge bigere nalaba nga bagunywera mu ndeku what happened nga bagunywa bawandawanda obuntu what happened waliwo amalwa these easterners and northerners had a local brew amalwa gali very organic bagakola from soga muba ne millet nakinaki tegali mu cancer tegali mu ki mufune enseke zammwe abaana abawala mufune enswa y'amalwa mwegalira nti mwagala kutamiira n'ebyo ne byabazungu mbireke abyabachina mbireke mujja kufa byesonyiwe neyanza amina honorable onyisemu twawulidde mbu ababaka ba parliament y'eggwanga erya Uganda bafunye milioni 10 biba tubiwulira propaganda nandoza mu propaganda mwe mubeera ekituufu naye waliwo abatazifunye mbu aba position abamu ekisoboka n'ekyo kitubuzebuza nti zaade zaki kyembadde ngenda okubuuza ekyobutazifuna kireke bafunye zaki era ani yazibawadde nkunyonyole ekyobutazifuna kyo kyoko okijjemu ekyobutazifuna agamba teyazifunye njagala aveeyo wano ndeete naye neropu nga mumutwalidde njagala gwanaga nti saazifunye mundeete naye wano nti teyafunye milioni 10 yes you see ebyeboozi tubireke byakyana kito I know how parliament dispense money si kibi omubaka okufuna sente reason ebeere zaaki kyekibuuzo kyembadde ngenda obuuza naye parliament dispensing etya sente that one I know nali chairman wa Kosase nali supervising a parliamentary commission nga sente manyi wazibera dispensed kwa bazigaba yes parliament inawo store cha sente obumunda ntibakuyita ne bagaja ngono ne teziba za kashi ti kashi abawa yalinga bwa yalinzi systems EFT very clear systems bateka mbute atula computer bwati accountant atyo nate code zintono nyo nateka mu mwendo system base setting adda amanya gabaka account zaabwe bonna bazifune second age mu second age zona zimyukira wa accounts nezimyansa kakati omuntu okugandize sente sazifunye ayina kuleta ka slip ke yasayininza akazizaayo gwagama nti sazifunye mgaye leta akazizizaayo honorable yes mu bufunze buli mubaka wa parliament yafunye milioni 10 so tugende muzaki that's the issue kiricho kiwedde ekyo tekiriko na kubuuza kwonna anagamba sazifunye mumpite naye wano abantu bafunye sente ababaka buli mu kati honorable kecho soke tukiveeko gwadagamba nti sazifunye mugambe otero bachazano batero okujjawo munyagwa yagambye otatiko kya honorable sifayo mugaye munyagwa yagambye
tubakyaze babiri naye mpa erinnya lye mbwangu nzije ne data nkulage nti yazifunye data amukwatako gwe nkulage nti yazifunye honorable ani yaziba wadde kakati President Museveni buli lwe tuba tunaatera okugenda mu kalulu ayina ebintu byayisaawo mu parliament okusinga okusookera ddala batera okuyisaawo ebiroonirooni kuba NRM bwe yataga ssente z'akalulu NRM buli kalulu ekozesa trillions nga 2 billions 12 honorable sente nga nnyingi ezo laba ono billions 10 buli kalulu yes kakati buli tugenda mu kalulu baba beetaaga ssente mpulira the only source bayinza okufunira ssente e parliament ya Uganda kubayisizaawo biroonirooni ebyabwe ebyo yes kakati n'ababaka babateerayo kabakatya kembadde ngenda obuuza bakugamba twakuwa amafuta waliwo allowance z'amafuta omubaka zaafuna nagamba amafuta gano allowance twazibala nga litegula 1,400 otyo ne kati erinnya egula 800 erita y'amafuta omu egula 5 kati olunaana olwo oba olusanvu olwo katulubalemu emyaka 5 ako ne bakakasukayo kiri mu parliament wano parliament ya Uganda nzibu nnyo osekanga obireka buleso n'otunula n'oleka ne bakasukayo nkuwulira biba mafuta binjinji okimanyi twaliwo ababaka abanja parliament eyo miliyoni amala omwaka nga gibanja miliyoni 5 oba 6 nga mubaka ezaaki nakyo obuuziza bulungi ezaaki ola budget etandika ogw'omusanvu ababaka waliwo abawera bajja ofuna 5 6 3 5 2 ki waliwo ababaka nga ye opposition naye nga yafuna deal mu government ya 7 trips z'ebweru okugenda ebweru yes mu workshops ez'enjawulo yes ne bwetabayo workshop nga n'uga ngenda Nairobi pa DM yombaka wa parliament nga fuluma ebweru ogimanyi honorable jinnyonnyola abawuliriza kakati waliwo ababaka nga ye gwetava ku nnyonyi adde entebe n'atuka mu VIP lonje ne bakona mu stampu n'addamu n'alinnya eddako ana munana omwezi gubamu ennaku 3 ate yatabula ne sente bwe zitabaawo ye kasitafu ne balo ya speaker nti nkukkiriza tambula olwo abanja parliament agende Nairobi oba agenze kusuubula bintu byo oba agenze kusuubula buleesu ng'amala akomawo ezo ennaku ze 12 nga zewandiika nga bazinootinga wali ngamba right honorable speaker nyino ogende Dubai ku benchmarking ku kino ennaku 15 zikuwadde padie milioni 2 milioni meka kati agenda okutambula trips 15 ng'abanja milioni 307 azibanja parliament neera budget olugira ndekakwatayo nga bagamba batubanja owuli abaga parliament batubanja olowooza ntwalo aya supplying oba bikyo honorable oyogera ku babaka ki abe-NRM na opposition babibawa nabo babibawa abe-NRM tabifuna na nnyo ebyo babikozesa tu compromise kakati gwe nkusekeredde gwe byo tobimanyi honorable era munna kati gwe byo tobimanyi kati gwe nkankubuuze gwe bwenkulaba gwosobola okugulira mukyala we wawaka akamuli nze tosobola era okyogedde bulungi omukyala wako omugulira matooke nva fiza abaana z'omuwa ezo zonziwaayo naye webbali owankubirira essimu nga ntwala akamuli be babaka ba parliament abe-opposition mu parliament abaka ba opposition mu parliament abamu bagagga okusinga n'abe-NRM honorable ebigambo byogera oli ku mpewo za radio ate kati nze njogera mpitayitako naye gonkyaza n'awaka n'omu omu yeka just mugambe lwaki tembeera ne munyago wali mu studio nojjayo ebyamo sibainako fitina because lwaki mbaabi siina nnyo naye siina nnyo because at the end of the day Museveni ne byabawadde ffe tubiranga ebingi bumpwanki kuba Museveni President Museveni group ye batwala
president w'eggwanga exactly n'akabinja ke bye batwala bano abaka ba opposition batwala cramps bwe bukunkumuka batwalako buno busamambiro bukunkumuka busamambiro kinene bukunkumuka buyika wansi w'emmezo so abaka opposition bafuna munya abasinga abamu bagagganya okusinga n'abeNRM kigambo kyogedde honorable kigazi nnyo kankubuuze oyina ekintu kyotera okuwulira parliament lwetabuka waliwo ekintu ekijja mu matule ekiddayo ne kibula cooperative center za cooperative unions waliwo ziwuliddeko nziwulira bulungi naye wali olabe nga kikuvaayo kiki ekikireetera okugaana okuvaayo kati ye president Museveni agamba alinga mukyala mukadde bw'olya ssente ze mu kyama bwe mutuuka ku mukolo ne mutandika okuzina ayagala muzinire mu ttaala okulabisa omusika obuza mu lusuku wali yagaddeko mukyala akusinga obukulu omusika omuza mu lusuku yakusikakuza mu mutaala batulabe bulungi bakadde bane bamulabe kati ekyabakola waliwo ababaka ndiru yali ya cooperative unions ebina byobwegaso ebibulya bitera okwogerako mbiwulira mu ebyali ku government birine ziri ezayita government baleeta nti bannaye ebina byobwegaso bino bigamba mu lutalo byafiirwa ssente zaabyo government ebisasule otyo bino kale tubisasule buli mubaka n'agenda ewaabwe n'akireeta ekyaliyo ne kigwa nga ne bananyini kyo baafadda government nefulumya ssente amu ne batwala billion amu billion emu na opposition mwebali nenga government esasula biki yabasasula kati Museveni ye n'amanya nti onsasudde muli mwani nti gundi mwali nti gundi mwali nti gundi mwali nti bas mubasasuli kati gojogere parliament lwera lukenye mwanyi nga baga sente za cooperative union zino zinonyerezebweko bani abazitwala opposition ebintu byayo ebikoma teri kise ebintu bya opposition nga sente za cooperative union yezo kati abaka opposition bagagga nnyo abamu okusinga n'abeNRM bavundu nnyonyo bayina sente honorable sente naye abawakanye wendi woli ndobo nkubira essimu nja kubukira ka board tewali tabbo honorable sente bazifunye million 10 the question is sente bafunye zaki katote kale bazifunye nga bwotugambye ekibuuzo kiri bafunye zaki exactly ebanguzi nkugambye okugulira ki mu mwaka guno NRM naye noonya sente mu parliament ezaki ezakalulu 2026 bajja kuyisa bironi tugenda kuzimba oluguudo lw'egundi tugenda twongere peneti oli w'eddwaliro erine ly'olubowa biba bironironi nenga binajja biterekebwa bikole mission eri eyakaluka 2026 kati ebaddirwa chifu wipu NRM bagizanya ayita mbabaka n'abagamba namwe tugenda bawaako kweno kati ne bagituuma kodi amafuta geyongedde ebbeeyi muddemu balebalemu amafuta geyongedde etwagabala bubi etwagabalira gaali wansi ne kati geyongedde abaka bakalubirirwa entambula yaabwe ekaluba ne banyiga kaliculeeta tulemu muwe 10 ate tebakulimba eziba tezimala tebawaako teri asigala mu parliament teri asigala abajja kiyiwa bwe baba bagaba sente mu parliament teri asigala ate ojjogendera ebyo baba bisa teri munnamawulire ayingirawo tebakkirizayo munnamawulire bakuba ne bakuttirawo ow'amawulire tola nti abaka befula balwanira eddembe ly'amawulire tebayinza kuba bayisa nsako yambako tebasobola kubanga bayisa ensako y'abaka wa parliament noyingirawo gwe ne kamera yo nti nva ku radio phones ze towona kwolwo towona ne kamera bazaasa ono bwogoyogera ge mazima ayi system nali chairman wa Kosasi ekyensi ekimanyi honorable sina kyo simanyi manyi parliament wesasula parliament esasula mbu speaker yatula wali nasasula teba kilaka yatula wali nasasula ani asasula pesa limu ku computer omusajja omukulu bamuyita nganda oba director of finance mukama we yatula ati ka laptop kuka computer ke nateka mu million 10 pa person nateka mu pa code buli banka ne mulisa buli mbaka nalaba message ngeze nera bakuyita nkuba bakiyita nkuba kutonya
olulimi lwamwe mu parliament enkube betonye ekigeza mwe kubira masimu ga waye enkube etonye ego mwizo kubera wali bwero enkuba netonya noba watatoba mwena mutoba mwene bamalayo mutoba enkuba betonye kakati oli bwaganti sazifunye alina okulaga ka sleep ojukira twali mu parliament batwaye milioni 2 nga tugenda mu covid yali azze ngajukira mu milioni ya fena zayikako obwezagalo batozagala kwa account neche twafa abayite bali ready kuzitwala kye twakola okwata ka with slip ka transfer slip no tekako account ya parliament no katwala mu banka yo ne bakona ko stamp no kaleta no kalaga abantu kyawogambira sente stars funyi sente za parliament ogenda kulya nti bano bafunye sente zona kulya kumbaka account ya mbaka ziba zatuddeko katatazi funya ina kulaga nti nazidizayo kapapula kano natulaga ka slip wako koka ataka ina muleke ali aka sente ke ata ina slip muleke yerire ka sente ke na iyo system ya EFT njimanyi bulungi bwekole ya parliament njimanyi bwekola to binimbe ebyo batebese bikulu kubanga at the end of the day n'abantu nabo basabiriza nnyo ababaka tusembedde mu campaign n'abantu nabo basaba nnyo tabantu bawano tebabuuza nnyo babaka bya makulu tebasobola kumubuuza nti sebo omubaka twawulidde kino kati mutuuse kuki mpulira mu kino dwaliro lwaki teriggwa kino kiri kitya ebyo tebabibuuza abantu bawano abantu bawano agamubaka naye oli mukodo tukulinze ku ground totuwa ku sente kati ombako mbaka talina bwaddayo mu balonzi buli diri yonna ino gikola buli diri ejja kiringa kuba na girlfriend gatabalirira nga kupeka ekyo kyo kyogera kituufu ate ng'omwagala butereevu yakuliisa amabanja so abantu bawano nabo tebakyamanyi mugaso gw'ababaka lwaki babasindika mu parliament abannayuganda ebyo tebakyamanyi abannayuganda babita abannayuganda babita ebyo ye bwaba yakuwa akaluluka yagala bwakusinkana omweyo omutwala ebirala tabuuza kasita kusinkana muweeyo ebisigadde tabuuza akalulu obanga akaguza obuguzi anti olwo neera bajja kuyisa ojja kuwulirayo 10 oliyo nti abaka bafunye 5 bafunye birina okuyita kubanga bo bakkiriza nti n'abantu bafuuka abantu abamu bafuuka bayefere naffe tufuuke bafere ate nabagamba wano abantu balonda ababaka ababafaanana period gwoba oyagala kutegeera mufaanane omwe tunuulira omubaka gwe mwalonda simple ebisigadde bannayuganda musonyiwe siri mukukakanya mukirinagonja kubuulira ekituufu oba oyagala okiwulira oba toyagala kiwulira butereevu kale ensonga eyo tugiveeko honorable waliwo ekibiina actually kikyali kisinde PFF naguno gwaka omanyi abaliyo banywanyibo nnyo naguno gwaka tebannakiwandiisa ku kigazeetinga nalabye Joe chairman waakyo waswabirigwa ng'avaayo agamba electoral commission mutwagazaaki twabawa byonna bye mwatusaba ne lwaki temutugazeetinga lwaki temutuwandiika ng'ekibiina tesobola electoral commission tesobola kugazeetinga PFF lwaki hono President Museveni yatenga decision egoba Besigye mu politics we Uganda yasalawo gwe Museveni mubuulira omuntu omulala yenna talina buzibu naye naye Museveni omugamba nti Besigye babuulira Ali Aron ate nzo ndabayo nze wondaba Besigye wali nga siriiwo manya lwaki ettakanya ku strategy Museveni yakozesa ebbilioni zisoba mu 7 ogoba Besigye mu FDC awo damu awantu awo Besigye yali atute gavumenti iva mu byokusaaga ng'ebyomuzanyo bizze ku bbali muve mbyemu bino mulimu ebyomwira badde basitayiro kwejengajinga eri gavumenti wali tugimaze gwoza lwaki twali tufuna ababaka emu west wa buli nsonda y'eggwanga tujjayo mubaka yonna mambuka nga wakiri omu Besigye yali akubye Museveni nga Museveni asigadde mu region y'egi west yokka nga wasigadde amugobyeyo gambye nga buli by election weebeera NRM ne FDC bagobagana bugobaganyi
FDC eleso okuletanga ababaka ebibiri ne babanga bubbi or around gira nnyo Besigye structures zonna mpulira kakati n'agamba Besigye solution ku politics chovala wali na speaker babiri bali bantu ba FDC omulimo gwe bakola kunafuya Besigye kusatulula structure yamuteekako abayeekeranga 8 okumusatulula okulanga anafuya Besigye nera namaliza nga Besigye ono ave mu politics wa Uganda namugobamu ntenkubuulira nze nagamba nyina gwe nagamba ne mugamba no anate ekiziga baga anate ekiziga asoba is that the word tomanyi Luganda lumu lugira that's your problem ye kizibu kyamu bagamba anate ekizige asoba oyina kusoba okukitta soba enzigo ogimanyi njimanyi enzigo yes a rockast yes. oyina kusoba nogikwata under the NRM batugobye mu FDC tebagala Besigye afune nyumba ndala President Museveni agala nyo ku branding Besigye nti muyekera achagala nyo tagala kumuga nti Besigye ina political party mwali ate nkubuliro ya maizo agamba yo isolate Besigye opposition judge managing Besigye threat ya Museveni okamalo mukama goodness omanyi bine byo bibiri byo kwiragala byo kwemulisa politics se kwemulisa kakati I want to ask you why do you think twaletanga abaka emoyo nojefungaro twamujanga yotutya manyi ga kibiina cha FDC nogende bushenyi noje odotayebwa wamujanga yoti gali manyi ga nogende bugisu nojayo nogende egundi waliwo region mubaka ojimanyiyo mumuloza opposition itandise kati mu bigintu bye mulimu but let me tell you Museveni yagoba yanyigira Besigye okutalaga eggwanga eryo Besigye yatalaganga Uganda yonna border to border ngakalube kagwa tawumula kati n'agamba ono kamujje mu buyinza kamujje mu byobufuzi njamujjamu tasoba muwa kibiina aja kimuwanga leeti nga ku nomination yancha bajaga PFF lere koti ensukulumu yavaayo netegeeza nga omuntu yenna nga civilian mu bufunze nga si wa magye tatekeddwa kutwalibwa mu koti y'amagye ekyo ne tukimanya era newe ensala yaayo twadde tuli awo nga cabinet etuula era twalabye minister wa ICT Honorable Kulisi bali omunsi ng'ategeeza agamba waliwo ennongoosereza ze baleese omuntu wa bulijjo kigambibwa mbu wakuddamu okukozesebwa mu kooti y'amagye babala kaki NRM tesobola kubeerawo nga talina kooti y'amagye ate lwaki government zaba mukwata mundu zaba nakyemale bwegende gwamu amaanyi ekolera nnyo ku ntiisa instilling fear okutiisa suppressing by they suppress you by instilling fear in you maje jukira Trump tap charges the Twitter Trump tap charges cannot be sustained in civil courts zineza abantu babulijjo ziri mubalamuzi abasoma amateeka toja kuleta muntu omuteekeyo omuteke emisango muyekera mukibajja kubuza bujulizi bakubuza ebiki bikuleme so you need a court esibanga tebuziza nga talina gwe yebuzizaako koti y'amagye you need kakati fe mu mateeka honorable tukugamba tuyina kye tuyita the principles of natural justice emu kuzo eddembe ly'omuntu eryakuweebwa Katonda emu ku ddembe ziri bbiri emu ku izo gye tuyita the awud arutaram patem tosala gwakawala nga tonnawuliriza gwakalenzi fantastic teri gojja kuteeka mu kooti ya bulijjo omulamuzi n'atamuwa ddembe lyakwewozaako number 2 tugamba omuntu yenna okusingisibwa omusango 2 ingredients zirina okubeera proved ekisooka tugiyita actus reus
olwo lulimi lw'amateeka ekikolo ekyomutima ogwekko balina okukakasa nti wakola omusango ogwo wakikola ekyokubiri tukita mens rea nti wakikola mu mutima wakola ekikolwa ekibi ng'okikola n'omutima ogwekko obyo bulyanga obugambo butono naye byolaba woza ebyo mu makooti okumala emyezi 3 prosecution buli omu abagezaako proving ezo gundi bbiri oba weziyo bateziriiwo actus reus ne mens rea wakola ekikolwa ekibi nenga okikola n'omutima ogwekko kakati gavumenti ku bisango byepaatika ku bantu tosobola kuyita gavumenti okusigala ng'ekanga abantu ebafuge erina kuba na kooti y'amagye ekyokubiri kooti y'amagye bayamba n'okusuppressinga amagye gennyini gasigale mu order nga bakudeployinga Somalia okufiira obwerere tobuuza ogenda bugenzi bw'onoogaana kooti y'amagye kulinze kakati tebasobola President Museveni nga talina kooti y'amagye tayinza kuwangala myaka 3 tasobola kuwangalawo tasobola ate agenda kuwangala ati tasobola kwata Besigye kati olaba kooti y'amagye yinza okuba edda olenda kawe kati balaga luli tulina obujulizi ne babutulagane ku mikutu nakina babuterane ku mikutu Besigye okuva yadda mu kooti y'abantu okuwozesebwa ne batandika kati ate okutta obudde basuubidde ekisinga omusango gwatandika dda n'okuwulirwa kyeki kyagulemesezza balinze kooti y'amagye eyeddewo ennongoosereza zino ze bali mu bakaba ate Besigye adde mu kooti y'amagye nagaye President Museveni takkiriza Besigye takyayagala kuvuganya kubeera na Besigye mu politics kabe Besigye agenda kwesimbawo kuba Besigye tagenda kuddayo kwesimbawo naye tayagala nakugambye ekibiina kya Besigye bajja kupima nomination zibulayo wiiki emu bakigazetingi PFF bamale babayite bawe certificate nga nomination zankya bagaye naye twabawandiisiza twali tulina byetwetegereza naye byawedde so nagamba bannange mufune ekibiina ekirala mukiyitiremu mukyuse erinnya wali abawadde amagezi nyina gwe nagamba mu kifo ky'okulinda ate tufune ate kino ekya PFF tufune kino ekito tukikyuse erinnya yes baagaana okukikkiriza simanyi oba baagaana oba bakikiriza naye manyi tebakikola ne baagala batandikewo ekyawo nagamba no tugende ng'ensi yonna era bakyere tuvudde eno tugenze ne mwate mujja kutuuka Museveni tayinza kkiriza Besigye kuddamu kufuna ekibiina Museveni agoba Besigye najja nankumbi tayinza kuddamu kufuna ekibiina tasobola we Besigye akyazaala wamuyita mwami Museveni amuyita biki ebyo zaalawo bwerityo okuyita mwami Museveni abeera azalayo abasirikale abo balina kyetuyita ego kati yagenda agamba nze ndi Foster General wavaamu nakugoba oli kano nokusigala ngu onaongoza mugomo ekyokubiri bakiwalo kyebayita kuongoza mugomo abasirikale kuongoza mugomo kwe kugezaako kwediimisa abalala bwakuleka nobeerawo nga toli harassed kiwa abalala officers abalala bali disgruntled ekyokulabirako nti Besigye ye nga yawakanya nga akyaliwo ye nga waali ina kutulugunya paka last ne bana bali mulaga wala ebyatuka ku Besigye President Museveni you see anyway bitontwala is that ekibiina bajja kimu Katonga nga wabulayo enaku nga 2 oba 3 nomination zibeewo nga tekina we kibayambira katolina magezi goyinza bakwano bawe no you see they are my friends nkugambye bakimanyi byemanyi babimanyi bamanyi n'ebinsi okunsinga ne kubyemanyi because but nze bamanyi n'obukyayi Museveni bw'abayinako tiimu gyabuyinako babumanyi Honorable lwaki tubawa amagezi ne beegatta ku kibiina kati ekirina omuzinzi kiriwa National Unity Platform Kyagulanyi talina capacity efuga abasajja be Katonga wadde ababiri bamputtu Kyagulanyi tasobola kufuga abasajja be Katonga abo wadde ababiri otegeeza ki olaba nga Besigye mukubire saluti Katonga
ndabayo kibiina wano kirabasajja Katonda anti sinaba kutegeera kizibu kya kwatala kuntegeera njagala kutegeera anti goyagala tiketi ya Nuupu aliwa uli owuuna byenkugamba biwulikika niyo olwokuba oyagala bwa meeya mbweyagala tiketi emusumbuwa kyokola yefuula atampulira njogera bagamba ompulira mean you are not you can't hear me nkugambye omusajja gwe bayita Dr. Besigye mulaba mukubire saluti mpulira honorable Dr. Besigye tabanga omba kulembeze be nalindabi Samujo mmanyi ono mbako owekira municipality Lukwago mmanyi mumanyi road mayor oloza Lukwago mulagira oloza Lukwago yo mubayizo kwera nawe ngo lipate president ojane basituka busitusi the principals ngomanyiza omanyi obusajja bwa oli olunkulu bwina ne zalawo Besigye okutwala mu kintu bamala kukyogera ko line ku line Besigye abeera mu meeting twamubutikiranga nga awandiika buwandiisi najja n'ebintu byonna ne mubikuba n'awandiika buwandiisi I think Ndugu Semuju is right. We go with what Ndugu Semuju has proposed. Munupo kiraba yecho. Munupo kiraba yo. Anti gwe honorable tobeera yo naye jikiri. Tekisoboka Kyagulanyi yagala nnyo yemanyi nnyo tasobola kubeera n'abasajja abo tebamusobola. Tabasobola. Gwege Nuupu we yajja yafuna ameka abava mu FDC okuyingira Nuupu. Yafuna ogunabira. Goza kyabala tebayingira. Nera bave najja nankumba agamba ogende bagana ogenda ku Nuupu bagana lwaki bagana tebasobola bazibu walaba ko Semuju nga atudde ne president Museveni ku program emu talk show ku radio emu president na yogere bibyo na gomuza Firebase mbiye kufuga kati aseka busese Firebase ato kireto tambi Firebase kibina kya kuyimba kya music katika nkudiremu Nuupu jajisatula boga abantu be Katonga bayingire mu abantu ba Nuupu kamba bulire temuyingiza abantu be Katonga mubere mu kintu kyammwe zakubulira temusobola kukola nabo nze mukubulira abo namba manyabo mumanyi mukwano gwa abo takola kyatategedde kubanga one temuli mu kubano nya kifo kya kufana kuona mu njagala nnyo bwe MP bamanyi abamu bayivu nnyo balina degree 3 degree meka agamba Nandala Jose Nandala ajja kuwulira timu ya Katonga Nandala Mafaka ajja gikubulira nti gwe bamusumba abo bamanyi bawafula oguto bamanyi honorable abantu abo ngo basosowa omukyalo ng'omuntu omanyi nnyo in details wasa historia wasabiri gwayo jimanyi nnyo chairman ojo ogenda olaba ekifaananyi ekyensiko Kabaka we yali alambula eddwaniro ng'alina Museveni okebere mu bifaananyi omulaba omwomu abalina Kabaka Ssaabasajja bali mwerekeddeko mu nsiko wasabiri gwa genda ononye ebifaananyi ebyo oli journalist abantu abali Katonga si ba bulijjo kirasi nnene tojigeragiranya nabe magundi wa bana be kavule ba upcoming ne mbayimbi mbamu upcoming artist akuba hit ne kwatayo kyotegeeza nti bali ku hit yakwatayo bukwasi temuli of course kati waliwo ba politician twina middle card politicians njagala kafo abanjagala kafo bo badukira buli wamu nera Kyagulanyi walikera ku machanga amasanyalaze tegamuli ko ngali kumulala ngola badduka but some politicians that tuli wetu tyo fede twayingira ko politics nga tuli ku before tibye twagala tugenda kutwala obuyinza tukyuse eggwanga lino mwali mwagala buyinza yes nze nkulayira wallahi suma wallahi singa nali manyi opposition enebanga bweri kati sandiyingidde byabufuzi abali ekawempe munjulira nali muvubuka muto mukimanyi ate nali siri mwavu nnyo mukimanyi wajja akasente okayina buuza abali ekawempe bajja kubuulira kubwa meya yes obusente nabulina obukola ebintu ebitonotono
sandiyingidde mu politics nga nali mmanyi tetujja kutwala government opposition enebanga bweri kati opposition yakati eri etya linda baka 226 kagwenja kubuulira nga bweri honorable omalamu abawuliriza amaanyi sina gwe maze maanyi ate nze atali mu bintu byammwe ate nkumalamu nti amaanyi nze omuntu omuze ngenda okugaana okuyingira mu State House naye kyayononeka kintu kyayiika ani yakiyiwa kyayiika kyadde mabega emyaka 5 honorable buli bw'oyogera ebigambo ebyo olowooza toyongera maanyi omukulembeze ali mu buyinza simwongera maanyi anti ontokyalinga psychological kakati kale tomwina kale kagwemu you have malaria nkugamba mire eddagala tatontoza tomalamu maanyi kati toyongedde malaria amaanyi towanye malaria kati woyagala eddagala lireke kala gwemu lwaki opposition teyegatta lumu nerwana lumu kyekibaganya okwegatta that is the problem ekibaganya okwegatta is the diversion oba the distinction in the ambitions zanjawulo ebirubirirwa byanjawulo waliwo agamba nze wenfuna obwempimba mmaze kati womugamba oyo aba wakyagulanyi aba gakyagulanyi tewegana nabalala weyongereyo olwaki mukwegatta muyinza okujayagala ekifo kyekyo MP mukwegatta wano kakati gwe toyalaba oyagala bwa meeya bwakira abagenda okusinga okwagala okutta abaganda okutta ba opposition banno ate nga be bampagira ngenda ayi mu opposition tulina obusajja n'obukyala bwo bwagala bufo butono ye kyayagala kimu amasanyalaze gakyagala gatwalira mu constituency yange nsogiwangula ebyekoboko tobimugamba kati kankubuuze mbuuza honorable kitugu mu Uganda basi Uganda koboko Uganda basi Uganda moyo Uganda basi Uganda honorable bundi bujo Uganda right yes kala moja Uganda butere katapi Uganda bududa Uganda mbuli opposition bana mu myaka ginena je tukubya amabega batambudde up country districts meka oja kungamba banakizo kutwala State House you had to move by defiance osobola okuwangula Uganda ina region zitano ojino jiwangula na region yemu wa president obutwale Buganda region ola actually practical it's not genda demographics tosobola ennyonyi bade ku nnyonyi ngo budde babutabusi nemwe chemu ekibagambisa opposition weri olwokuba gomanyi nti wana ekirawo yagala okugera nga bakwadde kakadi obo maze kubanga obutabuse nenga tebagana munabyafuzi kubasembera wadomu wadde munadini ngabe chai you're not being fair mutule mu interreligious council mukanye tuvumirira ne kuvumirira efuje likolebwa mukalulu ate mwogerera mu ngero tuvumirira government neba mukwata munde efuje limutusa kuba na Uganda for that matter there afufe ngaba na dini tusibide mikolo ja government ekikokolo mukisobola mwe banamawuli mukoze enkwe nete baba kubyo kuba malawo mazi nange nagufu n'omuggo ekawe amwe ateka baba kube ate honorable lwacho kaba bakube because buli baba kuba mwedima mukatonda tushakavalinga mikolo ja parliament tekyagera mikolo ja olumala muyiche mune muddayo mulaki muddayo kaba bakube muyina mwenkwe namu because mba waddeyo olw'ensonga temuli united bakubye bannamwe babamenye emigongo babakoze instead of gatusibidde government ekikokolo tetuliddamu katusirike until they apple nemo lugira mwe kumwedima munakubiri nembala ne babawula mu ne muddayo nawulire kataba batwala Kyankwanzi kati muna mu kyagambwa ko tata mwaba batudde wasoma degree ya mawuli ate bakutwala Kyankwanzi kusomesa ki Kyankwanzi waliyo training aki ya mawulire eyo training aba mawulire
Kyankwanzi waliyo school of media of journalism nachi okakasa wave makere tata wakuweredde ngatenga amala bakutwala Kyankwanzi Uganda bana Uganda abali mu bifo ebyenkizo bakufa abantu ba bulijjo bati abali mu bifo ebyenkizo buli omu ali kake kabe munadini kabani buli omu ali kake buli omu asikaza uwe kake kyebayite gwanga bakita abantu so nze teri bigambo binkyamukirize nti munadini gundi avumiridde ng'enkyo gyagende kololosabe ati aba akola mulimu gwe n'obuweereza then kola mulimo gwo bino ebirala bireke kubanga bo baweereza ba Katonda then kola mulimo gwo ebirala bireke Katonda kale kola mulimo gwo ebirala bireke kasito weereza Katonda njagala wali omuto wange akubye naga tokuba nnyo kakati njagala munyonyenze capacity mwenzijira wano nze sijja wano kunoonya bululu abampita kuwa opinion yange ekyo kituufu enyinza okuwa entuufu oba enkyamu mwabali abawuliza muli bantu bakulu osobola okusala nti munyagwa kyayogedde ekituufu oba kikyamu naye nze bwe ndaba ekikyamu ku opposition nja kikugamba nkugamba eyo strategy okola si ntuufu kakati muto wange nga tokuba nnyo agambye tokuba nnyo kakati muto wange okubeera wano nga mwesibye mu Buganda nga temwinawo mutambula walala mbu kigenda kutwongera bwagizi oba kitunafuye omusajja kyakugambye opposition kuva mu primary yewe waffe muganya okujja tetubalabayo kati oyo mubi bakayogedde ekyo muganda wange mulimba muli bakuusa kati oyo ayogedde mbu tokuba nnyo olwayagala bwa kansala usanga ayina kyovula atadde kakofiira alimba abantu tuli mu struggle afune obwa kansala ayitewo munoonya byammwe mulimba nedda ye agambye akuba awumba engalo temwagala kuwulira temwagala okuwulira tuwumba engalo nga temuwulira yusi munoonya byammwe mulimba mugenda 226 mu kalulu akalulu kaba kati nejo talina bwagizi teekayo structure enekendeza ku bubbi ojja kuwangula Buganda mwankole amabox gonna bagajjuze kwa toyina na structure etolo bagajjuze bayiwemu munose bayiwemu wabayiwemu ebusiye wona bayiwemu oba wangudde mugamba basewo mwangulo ba kansala obwe MP nti olo struggle guse struggle buli omu yagiza mu nsawo ye yayononeka gwe babuuze buuza omubaka nze nali meya nali omubaka natambula ne Besigye gwanga lyonna gwe buuza ababaka wano bakyazo omubuuze wakatambula district emekezi tali constituency eyo babaka kibogamba okukyaza ekyo kankubenga mbumbenga wakuba wumbega kankumbe kungalo ego kyaza gwono okyaza yena omugayo ndale ogundi okikirira kusaza bweriti tubuli district nganyaze mwakogerera okulale ezenjawo aja gamba nabadde ku kitebe kyagula nyoyi mulimba ye kyafa nti wano Buganda kyagulanya inawo amasanyalaze te wanayitake wange nja kuwangula struggle yeyo gwelinda bagabe kadi ku kitebe kya Nuupu ojja kula population ejja kusalika by 90% egendawo buli omwana onya kadi ate buli omwana onya bwa kansala buki ate babunonya mu region yemuzi kyeshinyiza region Buganda nzi kyeshinyiza singa mbadde ndaba enkiiko bwesyo gazitudde mbalubongo ya mubani amanyi ga Zedriga ono java mu north eri mu Arua ne tulanga Zedriga atuziza abantu 15 mu Arua nandi benda amanyi ga neyongera kyogambu mbu Uganda ekoma Buganda mbu mwe musaga muve mukulota nammwe opposition twegaba ku magezi ali opposition tiyagala na nnyo togimpanira nnyo nga teyina opposition tiyina gibeeramu atugenda kukwata buyinza mwe mpulira mujenyumirizaamu nnyo nti ndi opposition amagezi genkugabira obudde buli mu kutambula bwe tuba tugamba tukyali ku kiri ekintu tuve mu masuuti mu mawofiisi beeyawulemu zi groups zitalage sente bazirina kikye batayina batalage eggwanga lyonna negola Museveni alina pressure gwe mukulakolawo pressure nva ku bino ebyekawo empi bewalabye nga abantu bonna beeyiyaawo goloza akaluka bonna mwena muneeyiwa mu kifo kimu nga muli awo webukoma nsimbi ajja kuba ku lulwe owekiri ali ku lulwe you need waliwo byolina okukola kati ebyo otabikola oba weerimba you are lying to your own self kiringa kwasa radio nti ekubikidde n'ogikuba wansi n'ogyasa
nze ndi radio mmenyeka yenkugamba ojabiraba position bwe omusitwago yagiza wakawe mu family tewakyali kiri awo kiri nakyo kyolaba yomuna abasajja fadde busiya kye bakoze baba yesu structure abagiso badiso bali batudde twabawange emirimu mingi kati babivaako buli omu yawummula sente ze babawaze mufuna 3 billion manye kota zina kuteekebwa mu mobilization so kulinya nnyonyi kucakala kukunga ezina kukunga bannayuganda kunga Uganda ate kunga Uganda akulya kunga Uganda chairman Nyanzi tewala mutabani we yasinkanye president kati omwana yekawa batakiriza mu kintu ky'abataata be omwana omulabye omwana yeka mu nyumba batakiriza mu kintu ky'abataata be muleke kusiriwaza bana Uganda mande kinkoze bi struggle no yadde mabega omwana yakawangulu wa guild president omulenga ali president Museveni president Fountain of Honor toyogera bigambo bingi abadde ne president Museveni ate Fountain of Honor tekawo kyaki oyaka kubuzabuza mutabani wa Nyanzi chairman Nyanzi ayawangulu wa guild president we Makerere yabadde ne president Museveni tata we chairman Nyanzi ne muganda we ne kitawo mutawo Kyagulanyi bebagala okutwala bo president wa Uganda babuja ku Museveni omwana yabadde Dino katemba gwe mulimu mwaja catching up namwe ebyo mbireke byachana kito bimwogera eno struggle abantu bafudde people have died have lost life mu struggle kati nga Nyanzi ga jajazu kunga ngano woto mukunze owa kulemyo kunga ngojo kungo wange gwe wezalira olemyo kutula naye mu diro kumumatiza nti mwana wange tuna struggle nene yetuliko ngojo okunga kadwa kuba umbenga mulimba muli bafere some people bafere mu byofuzi nete ngoja kachiga pona mufuge just looking on tele mwene eri kuntandikwa we tuli just give it time waloge nalinda bawo juzi angamba we nalimpagira na lukola nga rubongo ya thank you wakoze nana bono yogera ibyo nate wali card ani aganize jaga card ya nupu nza munyagwa honorable bwe bagikuwa jigana Inze munyagwa ani told you that mugati gwa bata inze munyagwa na nisabe kadi nupo banyizo gisaba ngobondaba let me teach you this young man bwenna soko kujja kuwa meya nagira kukabina katoba kaitange SDP kena wangulirako SDP gwe chogambe FDC na lisijirabo buddo bonti yali amanyi wajira mu kabina kalino wangula SDP ne mpangulira kamuli Hajira Tifu Sebagala yali wa DP Wakampe Sausi yali Honorable Sebuli yali wa DP Incumbent yali na sata kuba wa DP Nengenda mkalunga ndiko SDP ticket kamuli nga mulimo wa DP Salidani ho HTwa nga mulimo wa FDC wa BSJ nga mulimo wa NRM nemba kuba nemba avuza nga mulimo no wasubi yabalukwago no basula kutaka my brother nze munyagwa mu never an opportunist tewenonyeza bibi ayi kati kolinda bakustebe cyane honorable ebigambo byogere wano ne kamera eno kanjinyiga bulungi jinyige entunulemu yiye kutunuddemu yiyawo awo ntunuddemu bulungi munyagwa so yakusaba kadi ya nupu nokudayo kwesimba kwempimba kuyambye sagara yinza obwe mba kuyambye sagala nzopere mpaka limba yamba buyambi kino kikuddidemu okubera MP wekawe wallahi nalimba yamba leba nganti oli ndi an opposite sagala nze obwe mpinga tebuliko okutwala buyinza mba sagala oyo rubbish ebyomufuzi wetaga buyinza nze bwongamba state power zali ngamba tuyingire state house awo jayo nagomba bana Uganda mumpuliriza ali leta diru nga tuyingire state house nja kuli naza nebigere bine biri wesi bya kufuna state house future yabana ya fairly secured nebine byokwa na principal ngoyagala bwa council kati bwa council muri muki mu government etaliyamu tunonya buyinza abantu bafa council oyinza okuyamba kyabantu abafa ku kyalo mbuli abe MP bamwe banasobola kuyamba kikudwali etali mu ddagala you need state power
nzo okubeera nawe olina okuba nga oyagala state power. Bwe sikulabamu elements zakwagala state power, forget. State. In your life? Tolinda bakutebe chanu forget. Do they need power? No. So what do I need? Chichi no kola nabo. Honorable, that statement is too big. Uganda skill kwago when they went to NUP headquarters na bagamba chi ne besiji. If somebody needs power, no bato ina chitebe nja kujewo. Bwe kulaba ngebya power to bidiko muri kuwa council bwe mulwanira ticket ono banamwa ticket ono tebajimuwe. That crap sagala gasi yoyo namukowa. Nabera mu dependence to budde bungi saga kudamu kutabudde.